Abooluganda katuyimirireko fenna katusse ekitiibwa mu buweereza, tusse ekitiibwa mu Katonda nga tuyimiriddeko. Katonda nga yakuwa amagulu, tusaba oyimirireko. Eseyo nanduje utelibile kukulu. Eseyo nanduje telinaku. Echibi naye Yesu yakiriza ye okufa ulwaffe. Nze kikiridde abantu ab'obuvunaanyizibwa abandibadde bookera ebintu eby'engeri ezitali zimu ku Namwandu Kyeyune ebbanga lyawangadde wano. Bwe yafiirwa bbaawe omukulu gwe twayitanga Kyeyune, yasigaza obuvunaanyizibwa nga omuntu gwe bayita Namwandu mu nnyumba bwe ngenda okubabuulira. Obusookera ddala Namwandu Kyeyune yasigala mukyala muto akyalimu emmunye. Ekyo kyewuunya okula nti Namwandu Kyeyune yadde akyalimu emmunye. Batugamba naffe abamulabyeko teyatangatanga. Akabonero aba akabozeewo ak'obutatangatanga. Abaana be yazaala ne ababba be yasigaza mu mikono gye bonna n'abalabirira bulungi. Tebereza okunoonya emmere mu nnimiro, okubaliisa, okubafumbira, n'abalabirira nga tasosoddeemu. Era bonna baatuwadde bwino eggulo nti abadde tasosola nga bamuweerako obujulizi. Abakyala abasinga babyewogodde, naye nze nsobodde okwogerako byensobodde. Kitalo nnyo abooluganda abako n'ab'emikwano nange. Ate era ntuusa okubaaniriza mu kitundu kyaffe wano. Era ngenda kwogerera ku biti bibiri nga bwe nyimiridde wano. Nyimiridde wano okusookera ddala nga ndi mu kiti kya Chairman LC1 atasobodde kwogera kubanga ono abadde amuyita maama we akyali mu maziga. Bannange, ekitundu ekyokubiri ngenda kwogeranga omutongole w'ekyalo kino Kakomo. Kakati ntuusa ebya Chairman atuusa okusaasa kwe eri ab'ennyumba eno mwenna. Bannange, kitalo nnyo, kitalo ddala. Era ayaniriza abantu mwenna abavudde ebule n'ebweya okujja okumuziikirako maama we. Kimwebale nnyo, mwebalire ddala. Era
n'abagamba nti bwe bibanga bibatuuseeko nammwe mumuwenyangako era naye ajja kusobola okujja okubayambako. Ono ye ssentebe kojjange onosonyiwa kankukwateko sobole okulaga abantu bano yavunaanyizibwa ku baana bonna abava eGomba nga bawangalira e Kampala n'emitala w'amayanja era yagattawo omukutu ogubagatta ogubakumakuma okubaddaabulula n'okubawa emirimu n'okubafunira ku nsimbi. Era ono yavaamu TV gyetulaba eyo emmanga eri mu kukwata omukolo guno gwonna gye bayita Agida Live. Ogwo omukutu ono ye CEO Chief Executive Officer nga muzzukulu mu lujja muno. N'olwekyo tukwebaza tuwebale nnyo webalire ddala amadoboozi nga bulijjo Ssaalongo Semata Munnagomba Munnakyalo Ekwa wamu ne bakungubazi bannange mwenna ng'omugenzi jjajjaffe Namwandu engagga kusa okusaasira kwange eri ab'enju eno naddala muganda waffe etwangala naye omukulu Nazibwe Philipu Ssejjombwe. Nyimiridde wano ku lw'ekibiina kyaffe eky'abaana b'eGomba Development Association kyetwegattiramu ekibiina ekyegattirwamu abaana enzaalwa y'eGomba nga bawangalira mu Kampala n'ebweru wa Uganda. Kantwala omukisa guno okwebaza Kazibwe Philipu okweyisa obulungi mu bantu okuviira ddala ewaka wano paka ne gy'akolera emirimu. Era nebaza ne mukulu we Katula gwawangaala naye mu mirimu eyo e Kampala. Tuli wano kubanga Kazibwe musajja mulungi yeeyisa bulungi. Nze maze n'ennaku okuviira ddala amawulire gano gaabaawo paka erwaleero nga tuli wamu ne Kazibwe. Ekyo kya bugagga era nsaba Kazibwe okikuume nga kintu kikulu nnyo era okikuume mu bulamu bwo oyongere okolagana obulungi n'abantu. Tusaba Katonda omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe era amusaasire ebyamusobako. Sijja kwogera bingi okuleka okwebaza abatuuze b'e Kakomo n'ebyalo ebiranyiko nti mwebale kubeera wamu naffe kaseera kano. Eyanza nnyo eyanzeege. Bakungubazi bannange abawangalira mu Gomba ne bakungubazi bannaffe abavudde okumpi n'ewala, abantu ba famire eno, abakulembeze baffe mitendera egy'enjawulo, bakitaffe ne bannyaffe mu Katonda, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya n'eddoboozi nga bulijjo omwana wammwe Ndahiro owawaaka Albert Sikyo. Bannange bitalo nnyo, bitalo ddala ebya jjajja muganda wange Ssaalongo Semata azinzezinze mu bufunze epaniro twogera naye naffe tubeebaza ebbanga lyonna nga bamutuwa omukisa okwogerangako eri abatuuze naffe tuba tulina byetuyisaawo ng'abantu. Ekyamazima asiimye muganda waffe Kazibwe Philipu oyo Ssejjombwe Daddy Conrad atukumyekumye bulungi. Nze namweyungako ekibiina kino katandika mu 2016 nze nakyeyungako nga kimaze emyaka nga 4. Ngenda okulaba ng'ebigendwa by'ekibiina birungi nnyo. Ate mukimanyi bulungi abatuuze bintu bye mwantuma mwangamba nti abawangalira abaana b'eGomba bonna gye bali mbanoonyeeyo. Nange gwe mulimu gwenduko batuuze bannange, Bannagomba bannange, batata ne bamaama. Ate ndabika ngukoze bulungi. Awaaka nsiimye nnyo omukisa guno gompadde bakungubazi bannange mwenna kitalo nnyo. Amanya n'eddoboozi nze mirimu ye Benoni Mubiru kali amaggwa Jola era nga nsinziira lunena awo wesibuka paka e Kakomo mu Biyemba. Tubeera mu kiseera nga kino
atuwerekera Gyeyafunira gwe tumanyi obulungi kubanga ekkono twalikozesanga nnyo mu buto. Ekyamazima kiba kibi okugamba nti tufiiriddwa nnyo, wabula tusanyuka busanyusa olw'obulamu bwe mu myaka egyo. Naye nga tuka ku nsonga eyo, nsaba munzikirize tukubire engalo omwami Semata ono. Bwe tulinza okuba tuggusa ebirowoozo bya vision bearer obwegasi bw'abaana mu GOMBA, era kino kyeyoleka bulungi nti ebibiina byonna bikiikiriddwa. Ono yakuma omumuli gw'otunoonya, atukoze bulungi kubanga ebibiina byonna mukubira essimu amulungamya. Sebwebale kubeera mumuli gwa byabwegasi GOMBA tuko tuzze ntuzimbira. Bwe kuba musingi ono yagusima, biri mu ye ateeka toffaali ku musingi gwa Semata. Kasibwe Conrad, Kasibwe Philip, Daddy Conrad ateeka toffaali ku musingi Semata gwe yasima. Sibole kusima musingi mugumu. Naffe tuwulira we tuli nnyo wagumu. Olaba otujja ne gye tuli tujje, obwegasi GOMBA bujja kubuka. Ebigambo bino gye nafunzizza nga ssentebe. Jjajja abadde ekyettunzi mu katale ekitadibira ku mudaala. Era ekikakasa ebyo inasisiwa omuntu ali wano. Jjajja abadde ekimuli ekisikiriza enjuki okujja okukigwako kubanga kirina ki. Mwe mwali mulabeyo ekimu ekitalina mubisi kibeerako enjuki. Gamba w'ebyawo wano kubanga muli b'e GOMBA. Nakubawa nga teyekkaanya n'asigala ng'afulumya omubisi, ne kuleeta ne bakazibwe, ne kuleeta naffe ffenna abali wano olw'omubisi omuwoomu okuzzaamu ogumubaddemu emyaka gye kwawummulidde. Mukikubire mu ngalo. Kale sebo nkubuuza gwe akubye engalo obulungi n'ennyabo, olimu omubisi oguleeta abantu gy'oli? Kyentegeeza oli wa mugaso mu kitundu, olina ky'ogasa, oba twekuba nkokola ate alimu omubisi gw'otema? Banagomba ensibuko bakubagiza n'olubugo lwa $20 eri Nantayi owamule mwami Kazibu Philip. Mwami Kazibu nga mukama waffe mu bibiina by'obwegasi, ate Nantayi Prosi nga memba. Era obubaka buno ndowooza Daddy Conrad kwata mwanyina onalya byabwere kanzu onabutuuse wa president muntu munene. N'olw'ebigambo ebyo nsabandeko ekyawandikibwa ekiri mu Baluumi 14 Lunyoro 8 omukulu ono amanyi Bayibuli ajja kibasomera obubaka bwendekedde family. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bakungubazi bannange mwenna be tulina wano nabo, okusookera ddala nsooka okubagiza muganda wange Philip Kazibwe n'abantu b'ennyumba eno olw'okuviibwako omukadde ono. Okuviibwako omukadde ono saagala kwogera bigambo bingi kuba mpulidde ng'ebigambo ebyogeddwa bizito. Nze Frank Serubiri ndi mukwanaganya wa kibiina ky'NRM mu bbendobendo lino erya Buganda. Bwe ndaba nga e GOMBA waliwo obwegasi obufaananako ne ttiimu ey'olukiiko oluli wano, nyongera okufuna amaanyi nti naffe tulina gye tulaga. Amawulire g'okufa kwa mukadde waffe ono nagasanze ku mukutu gw'abaana b'e GOMBA. Era amangu ddala navudde GOMBA eggulo ssaawa nga 10, kati ate bwe nkitegedde ku makya bwe nvudde ku TVM nentandika okupalapalanya nembuuza mwami Wamala nti okuziika kwa ssaawa ameka, nga saagala kutegeeza ekikwatako. Nagamba nti ssaawa 8. Mukama Katonda ansaasidde nembeera mu kuwerekera abagenzi ba mirundi 2 kuba nyina Costa gye nsoose okugoberera nendowooza nti ekirabika ekifo ekigenda okuziikibwamu omukadde kiri sayiti eri empenjeri ewaabwe. Nga ningiri kusa bwe ngigoberedde nzigukidde wantu awo nawo nenkola omukolo gw'okuwerekera omukadde, ekimpa nti
kirabika jjajja abadde muntu w'abantu ne kati tuli wano. So mu ngeri y'enjawulo osobola kubuusa maaso okwegatta okukulemberwa abantu bano naddala muganda wange Ssaalongo Semata, Munnagomba, Honorable Ndayiro ne Philip Kaziwe n'abalala be tuli nabo mu nteekateeka eyo. Nalaba Philip Kaziwe ng'akyali muvubuka mutono nga kato asoma empenjaawo, yasomanga ne bato bange, naye nga bwe tujja ne tuleeta bye tuleeta takuva kumpi awali ekigenda mu nsawo. So nebaza olw'omukwano ogwo, enkolagana n'obumu, ate n'oyongerako n'ekintu kye tulina ekya Agda Live, ekintu ekyo kitututte wala nga Bannagomba. So mu ngeri ey'enjawulo munzikirize, saagala kwogera bigambo bingi okuggyako okusabira jjajja nti kajyagenze Katonda amuwe ekiwumulo buli ali wano kyeyandiyagadde okusisinkana ng'avudde ku nsi. Munzikirize nkomaawo sebo Reverend Kamumonge ntidde kwogera bitiibwa byo nga nyinza okubisobya, mbadde wa kubeera mu lukiiko olutesitesi ewa bishopu olusembayo olwaleero, naye ngambye kansooke mperekera omukadde tuneetonda nga tutuuseeri. Omukama Katonda abankumire tweyanzeeko. Nga kibiina kya abaana b'e Gomba, ate Gomba y'ensibuko, bamuyita Haji Kantimba Sebina, mumumanyi bulungi, mutabani w'omugenzi Kamulegeya, agambye ali mu kujja mpolampola naye waba tatuuse, at least obubaka bumusookeyo. Asaasidde nnyo famire eno era n'antikko obubaka wa mitwalo 20. Tweyanzeeke kansa. Tweyanza nnyo tweyanzeeke. Obubaka bwaffe ow'abaana b'e Gomba omwogezi ajja kubusoma. Amina. Kale abo be baana b'e Gomba yensigo mukulu Kazibe Philip gyatusizeemu era nsaba tumugattire engalo kubanga atukozeemu obulungi. Ssebo okojja Conrad weebale nnyo, weebalire ddala. Buvudde Kisonga Gomba buweerezeddwa omukulu Franka Serubiri naye atusaasidde era n'atuweereza emitwalo 10 giyimirire mu nteekateeka eno. Agrolink Academy ekyalo Namasuba director wamu n'abasomesa saako n'abayizi batusaasidde nnyo, naddala omukozi munnaabwe kitalo nnyo ekya maama mitwalo 45 ge Mabugo Walugembe Ivan mukulu w'essomero erya Agrolink Namasuba obubaka bwe yabuweereza. Buvudde mu baana b'e Gomba Development Association ACTA buzze nabwo nga bwakusaasira olukiiko olukulembeze olw'ekibiina ekyo waggulu batuuse okusaasira kwabwe ssentebe waabwe mukulu Kazibe Philip Ndakire Nyi Jennifer Mariam wamu n'abooluganda bonna kitalo nnyo mitwalo 45 mu 12 ze baweereza. Ssaalongo Semata Munnagomba ye muwanika w'ekibiina ekyo tweyanziza. Gomba owa Honorable Ndayiro Albert owa Waaka naye asaasidde nnyo Dr. Conrad Kazibe Philip era atuweereza emitwalo 5 owa Waaka Ndayiro Albert obakwe omukulu Charles Kaziwe kitalo nnyo ekyokuviibwako maama emitwalo 10 ge Mabugo. Kajubi Joseph ye muwanika wa kirambu eyo era yatuusizzaako obaku ekyajjajjaffe oyo omulungi gwe mulaba. Jjajjaffe asize ensigo ennungi, asize ensigo ennungi bannange bakungubazi bannaffe. Twajja wano nga tuli baana bato tukuze, bamaama baffe bakuze, jjajja atuleze mu ndere ennungi paka ffenna gye tuli batwegomba. Bannange tutuuse okwebaza eri bamaama baffe abalungi, bakojja baffe, bajjajjaffe. Maama nsooka okwebaza maama okoze omulimu munene bandeeta wano nga ndi mwana muto naye ng'oli wano ojjanjabye maama jjajja waffe okutuusa lwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nazirako okwebaza maama wange Nayi. Maama Nayi mukoze omulimu tuleze bannange mwebale nnyo mwebalire ddala yeye ennungi jjajja ese nebaza maama wange Najjombwe maama eno okujja okujjanjaba jjajja
nenebaza maama wange aliwo ali mu nnyumba wano naye nga be bamu ku bamaama abatuleze ffe tukuze tuzadde n'abazzukulu naye nga jja alese asize ensigo ennungi nebaza kojja wange Katula wafuuka taata wafuuka maama ndi mukwano gwo nnyo kojja Katula ombuli kinnuma nange nenkubuulira ekikuluma naye kojja tugwe okujjanjaba jjajja waffe okoze omulimu munene nnyo tubadde tutuukayo nga totwogamba buli muntu aleete kyalina nze nja kusobola okukola kino bannange obubaka obwaffe bwakwebaza bakojja baffe na maama nabajjajjaffe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba bwe muva wano Katonda abatambuze bulungi nsembyayo kino nga kya mugaso nnyo abantu abasinga tebaagala bakamwana naye twebaza maama Disani baba wange okoze omulimu munene nnyo tenkuyita lyabaaba kuba tweddira gumu okoze omulimu munene nnyo tekusangika mu bakamwana teweekanyiza jjajja waffe okoze buli kisoboka nga nekojja Katula oluusi tomugambye n'ogamba kantwale wano baaba nkwebaza baaba okoze omulimu munene nnyo ku lwa jjajja waffe totwekanyiza bannange okusembyayo omukazi waffe tumwaka muleme jjajja waffe maama Disani mukwano weebale nnyo weebalire ddala temukoowa kulera muli basawo naye ate temwabusoma muli basawo abalungi bamaama bakyaliyo mubalere nga bwe mulese jjajja maama Disani mukwano weebale nnyo weebalire ddala bwe bubananga abazzukulu bwe tuleese okutuusa mu mmwe bakungubazi bannaffe kale tweyanza nawe abooluganda ku mpapula 267 awali okusaba okw'ensonga eno ey'olwaleero era nga ffenna tujja kubikula olupapula olwo era nga essaala eyo bweti bwe tugamba nti nze kuzuukira n'obulamu na buli akkiriza nze niwakubadde ng'afudde aliba mulamu na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe manyi nga omununuzi wange aba mulamu era nga aliyimirira ku nsi enkomerero era eddiba ly'omubiri gwange birimala okuziikibwa bwe lityo naye omubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala. Abooluganda ekyamazima kiri nti tetwaleeta kintu ku nsi kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Mukama yawa era Mukama yaggyeewo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abooluganda Mukama abeere nammwe. Katugenda kasome Zabbuli eya 39 tugenda kugisoma mu mpalo. Zabbuli eya 39. Naayogera nti neekuumanga amakubo gange, nememba okwononya olulimi lwange, nasiba akamwa kange n'olukoba, omubi ng'ali mu maaso gange. Omutima gwange ne gwaka munda yange bwe nali ndowooza, omuliro ne gukoleera, ne ndyoka njogera n'olulimi lwange. Mutegeeze n'ekigera ky'ennaku zange bwe kiri, ntegeere bwentyo. Laba ennaku zange wazikolanga enta, n'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli. Mazima buli muntu bw'anywerera ddala mukka bukka. Mazima buli muntu atambula mu kifaananyi ekitaliimu. Mazima eraliikirira bwereere, akuma obugagga sitamanya agenda obulugwala. Ne kaakano Mukama nindirira ki? Mu ggwe mwe nina essuubi. Onzigye mu byonoono byange byonna,
onfuula kikume ky'abasirusiru. Nasiriwala sayasamya kamwa kange kubanga wakikola. Onzigyeko omuggo gwo maliddwamu amaanyi olw'okukubako omukono gwo. Bw'obuulirira omuntu n'okunenya olw'obutali butuukirivu, omumaliramu ddala obulungi bwe ng'ennyende. Mazima buli muntu mukka. Wulira okusaba kwange, Ayi Mukama, okkiriza okukaaba kwange, osirikira amaziga. Kubanga nze ndi mugenyi gy'oli, omutambuze nga bajjajjange bonna bwe baali. Onsaasire ndyoke nziremu amaanyi nga sinnava muno ne sibeerawo. Babitali olubereberye wekine kakano kakati omuyimbi omukatuliki alina olimba lwagamba nti essaalayo gy'onoosaba yejja ki yejja okumujanguyiza. Kati mu kiseera kino Namwandu takyalina kigambo kye yeetaaga wabula yeetaaga ssaala. Kale katuweeyo olw'okwebaza n'olw'emirimu Katonda gy'akozesezza mukadde waffe. Sukulu bayinze mmwe aba Comfort Funeral Service babenga bagenda mu maaso nammwe. Obubaka bw'enkutte buvudde mu Sal Investments bugenda eri Mrs. Namutu Kyeyune emitwalo 5 kituuse Sal Augustine. Bugiddeko emitwalo 10 buvudde Honorable Sars Godfrey MP Gomba East. Abo be b'essukulu buvudde omukyala Nakalaba bugiddeko olubugo lwa mutwalo 1 n'ekitundu. Buvudde eri Erya Kapalaga Kitojjo kimwebale nnyo byonna bye mukoze. Abo be bazzukulu era bali mu kuganzika ekimuli. Abaana naffe kisembere bano nabo bakusaasira bakojja ne bamaama kitawe nnyo omutwalo gumuguse bwanika George ekali mumwa. Buno buvudde wa Kapere John Maka Bukasa olubugo lutuuse tweyanziza. Abo be baana nga ne bakojja nammwe mweteekateeka. Bakojja nammwe nga mweteekateeka okujja okuteeka ekimuli. Buno buvudde mu staff era kiriko factory emitwalo 5 Salogo Posa. Buvudde Kiwatule bugiddeko emitwalo 5 bugenda eri Mukulu Katula Kansala Kibiike. Buvudde Kiwatule Boxing Club emitwalo 2 Ssenyonga Mayanja yatadde obubaka obwo ku mukono. Abaana kansabe bakojja buno buvudde St. Peter's Church Mpenja emitwalo 3 Reverend Canon Stephen Williams Muwonge Sabadikon. Bakojja be bajja bugiddeko emitwalo 4 buvudde mu nju ya Kayogo James Mpenja. Bakojja nga n'abaana b'eggomba nammwe mweteekateeka. Buvudde Kiwatule Central nga bugiddeko emitwalo 5 Nakiwala ku lw'enju eyo ya Ahmed Karisa. Buno bugenda eri Mama Jopita kitawe nnyo emitwalo 5 kituuse era tugirabye. Bakojja be bajja bebo bakojja beyanza era bagambye nti mwanyinaffe wumula mirembe. Abaana b'eggomba Ssentebe buno buvudde Kakomo Gomba mu nju y'omugenzi Sozi emitwalo 3 gituuse Sserwanga Sam. Abaana b'eggomba buvudde Kanoni Vice Chairman Kiswe Ivani atuweesa ensalo ya Seminti emu beyanza. Bugiddeko emitwalo 5 buvudde mu nju y'omugenzi Semu Kayanja Mugera Jime.
bujiddeko emitwalo 10 Kasula Ahmed enamasuba yabuweereza. Buvudde wa mukyala Namuyaba Jeni Mutala Kasula ennaku loti 2. Katusabe ekkanisa gye etekeko ekimuli. Ekkanisa etekeko ekimuli tugende Magombe. Ekkanisa etekeko ekimuli tugende Magombe. Eyo embeera betadde Bagamba ekyukakyuka tubikoze tukyabikola era tulibikola. Mwebale nnyo bassebo, mwebalire ddala mutukoze bulungi. Kansabe tugende e Magombe kubanga enkuba erabika eyagala kujja. Kansabe tugende tuziike ebisigadde tugenda byongerako omukolo gulinako okugenda mu maaso. Aba Comfort Funeral Management be bagenda tukulemberamu. Nsaba bwe tutuuke tukuume emirembe kyetukuba abaweereza ebintu. Oluyimba lugamba nti mweraba. Ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobufuzi, ebisanyusa, ebyemizannyo, agakagwawo, ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live. Eddoboozi ly'eggomba.